waliwo story etambula omutume Joseph Serwadda, Pastor Joseph Serwadda okuva mu presiding apostle okuva mu Ndeeba yavuddeyo n'agamba bannange tugenda mu kalulu naye omukulembeze atavaayo n'ayogera ku bisiyaga temumuwa kalulu. Yakyogedde mu kamera nga buli omu alaba. Bw'otavaayo nga weesimbyewo n'ogamba nti twogala bisiyaga mu Uganda tebakuwa kalulu. So njagala tutandikire wano Deputy Jesus njagala tutandikire wano eno. President Museveni yasayininga n'agaana ebisiyaga. Ebisiyaga wavaayo story emabega nedda tukwatemu katono nnyo ku sayininga okwo yasayininga nagati wali bisiyaga then bwe yamala ebbaluwa neddayo addemu agyekenneenye tennadda mu parliament baagizaayo tennadda mu parliament taata yasooka n'asayininga nejja nemala bagamba mukatuddemu tugitulunemu tutekemu ennongoosereza wajjukira bwe baakukwatanga kwalinga oba kuttibwa oba kusiba mayisa n'agamba kabagizeeyo gy'ali addemu agyekenneenye. Wano Pastor Serwadda yabadde message agidirectinga one specific kuba akulembeza abeesimbyewo kuliko Bobi Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuliko President Museveni, kuliko Munyagwa, Mugisha Muntu, Kasibante, Mabirizi, Nandala Mafaabi, bebo ndowooza. So njagala tutandikira awo message eno yabadde egenda one specifically gwe nga gwe nze saagala kutunula mukulu mu kamwa naye nze kyemmanyi nno yabadde agidirecting eri bonna kulwaki mu kusooka bwe tugamba nti yabadde agidirecting eri President Museveni President Museveni yavaayo directly n'abigaana oyo omu avudde ku listi tugende ku Bobi Wine yavaayo n'abiyimbako emyaka egiwedde era musajja mufumbo mukazi almost ne group gy'atambula ne Bobi Wine yagaana ebisiyaga yabigaana dda nga simuli yasooka n'obigaana nga Museveni tannaba n'abigaana. Bano abasigadde bano abasigadde tubaveeko bo tebabadde mu gundi mu struggle tusigale ku Bobi ne President Museveni kubanga omuliro guli awo wabiri. Recently Trump bwe yajja n'atandika okutema ku support gy'abadde aweereza ensi ez'enjawulo mwalimu ne Uganda nga mulimu ssente ezaweebwanga government ya Uganda just recently wano Trump nga yakajja itanamala kweza mwaka nga mulimu ne ssente ezaweebwanga government ya Uganda ekulemberwa President Museveni ezajjanga okuyamba ku basiyazi wano. Ezo ssente tezisobola kuyingira ggwanga ng'omukulembeze tazimanyiiko. He is the fountain of honor, chief in command. Tewali kisobola kyogamba ssente zaavanga mu US nga zisupportinga bisiyaga tuwabiraba billions almost billions of dollars. Oba ye yali tamanyi omukulu yali tamanyi naawe is the chief in command. Tebakulya ssente kubanga aliyo ministries ezenjawo ne ba ministers abakolagana n'abantu naye omukulu tamanyi waggulu. This money was addressed to the government of Uganda, not to an organization in Uganda. It was addressed to the government of Uganda. Musubaho tewali kintu kigenda maaso. Museveni afuze eggwanga lino emyaka 40 ate nga nga tuvudde mu kufuga obufuzi alibaddemu ebbanga ddene okuva bwe yazaalibwa ebisinga abimanyi. Museveni amanyi n'ekiri emabega w'akayombako akimanyi. Tewali kyata olaba tuli wano tuli kumwogerako waba tuba tukoze ensobi wano nga tutamutama akimegwe nze nyina kye nayogedde Skati sebo obadde olimukunteka mugundi agala kubikwasi kati ngoze wali kukatya kutegeeza nti intelligence mukulembeze waffe gyali na President Museveni mu Uganda teri agirina. Tewali kisobola kugenda mu kankubuli kino Museveni yasalawo kigenda ku TV yasalawo kigenda ku radio yasalawo kyemugenda okulaba ku TikTok ne ku Facebook waba tayagadde tebiyita. Kakati ensonga njagala tujja analyzing ebyo nga tuda ku Dr. Serwadda. Dr. Serwadda yayogedde ng'omuntu agamba nti atavaayo, but this thing has been here
ebisiyaga bibaddewo wano emyaka mingi bibaddewo anti president yavaawo n'abigaana mu lujjudde ye nga wuliriza bibaddewo even before his coming n'okujja kwa Museveni nga tanaba kujja bibaddewo. You can go back and do research. Bibaddewo emyaka n'emyaka. Kubanga kyenneewuunya kye kino. Pasa Sserwadda asobola okuvaayo n'ayogera ekigambo ekifaanana bwe kityo nga talina target because tamala gwogera omusajja oyo. I think this is what I think personally. Bigambo mu kamwa. Bw'aba teyayogedde muntu specifically tetumuwanda bigambo mu kamwa. Bw'alivaayo n'agamba nti gundi bw'atavaayo gamba nti ebisiyaga temumuwa kalulu. Yayogedde muntu kubanga ekyo kyennyini kyeyogedde ne Pastor Bujingo naye bulijjo akyogera ng'atidirectinga Bobi Wine bulijjo abantu bakimanyi olwokuba nti nno emboozi zetuleese ebadde ya Dr. Sserwadda ne Bujingo yakyogerako tetujja kuyingizaamu anko Bujingo kubanga bombi bali they are different people, they are parallel lines, they cannot meet, they can never meet. The reaction and action are equal but opposite. But Changambe is the same subject they address. The same subject but with which personality. Nze mpuliriza nnyo Dr. ekigambo kye okusinga okuwuliriza lwaki njogera bino ebigambo. Dr. mukadde waffe bamu kubazaala ekkanisa. Ne Pastor Bujingo mukadde waffe. Oyo si mukadde wange, oyo musumba munnange. Okay, tudde ku subject bonna boogera ku bisiyaga bonna tebaagala bisiyaga era Pastor Bujingo yakidirecting eri Makerere Kavule. Gwe saawa zino tolowooza nti ne Pastor Sserwadda ne abadde akidirecting eyo. Saagala nga bwe nkugambye omukulu saagala muwanda bigambo mu kamwa. Yakoze submission ye ng'eri public talina gwe ya addressinze. Nze nzikiriza nti alina kye yabadde ayagala okuyisaawo, alina kye yabadde aluubirira ne tetumuwanda bigambo mu kamwa. Kati ng'oli eri bw'avaayo n'ayogera direct. Tusobola mu addressinga nga tumuwa explanation ku muntu oyo bwa addressinze ne kati olwokuba nti no doctor talina gwe yataddewo mu kifaananyi tetumugenda nnyo. I think ekyo bw'abanga Pastor Bujingo yakyogera ne Dr. Sserwadda akyogedde, I think it's high time abakulembeze baveeyo era afresh baddemu bagambe saagala bisiyaga. Bobi Wine aveeyo agambe saagala bisiyaga, Museveni aveeyo agambe saagala bisiyaga. I'm telling you because kati kanisa eri awo tetegeera. Because kanisa bwabanga baagala obululu nga Bobi Wine ayagala obululu bw'abalokole ng'ayagala obululu bw'ekkanisa nga ne Museveni naye ayagala obululu bw'ekkanisa naye aveeyo kati baveeyo bagambe n'abalokole twagala obululu bwammwe. Nze Bobi Wine saagala bisiyaga, nze Museveni saagala bisiyaga. Ekyo nakyo kibeere kirya.